gende mukebere ensi ne Yeriko ne bagenda ne bayingira mu nyumba y'omwenzi erinnya Rakabu ne basuleyo. Tweyanziza nnyo mukadde Kiwanuka. Tulaba mu Kubalesula 13 abakesi batuma 12. Naye ate wano tulaba ye Joshua atuma 2 bokka. Mukyala Kabiito, lwaki 2 bokka batuma? Okusinziira ku ripooti eri Musa bwe yabatuma 12 bwe badde 2 be bazza obubaka obuzzaamu amaanyi. N'ensonga endala we babatumye kati si kuketta nsi yonna, wali specific bagambye mugende mukette naddala Yeriko. Ekitegeezaawo kuketta awakulu mu Yeriko. Tweyanziza nnyo mukyala Kabiito. Kisoboka n'okuba nga Mukama Katonda yamugamba twala 2 bokka, naye tugambye mu kifo kye bakampinzeemu kye balimu kye bayita sitimu oba mu Luzungu bakiise Acacia Grove, si gwe gusoose okubeerawo, baaliwoko. Naye twagala tuddeko emabega briefly mu Kubalesula 25 olunya olusooka paka ku Lwokusatu bwe baali wano kiki ekyatuukawo. Tulaba omutwe gwaffe gujjira ogwa second chance. Kubalesula 25 olunya olusooka paka ku Lwokusatu. Isirayiri n'abeera sitimu, abantu ne batanula okwenda ku bawala ba Mowaabu kubanga bayitanga abantu okujja ku ssaddaaka z'abakatonda baabwe. Abantu ne bavunanira bakatonda baabwe. Isirayiri ne yeegatta ne Balipyoli. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri. Tweyanziza nnyo mukadde. Tulaba wano nti baali batuuseewokko naye n'ebyakolebwa mukadde abitusomedde kati bafunye omukisa ogwokubiri okutuukawo wano. Omukisa guno banaagukozesa bakkirize ekisuubizo Omukama kye yabawa oba bagenda kukola nga generation eri bwe yakola. Naye nga bwe tugambye Isirayiri eweereddwa omukisa ogwokubiri okuyingira mu nsi ensuubize, naye Joshua mission eno agitutte serious. Asindiseeyo abakesi 2 nga mukyala Kabiito watugambye bafune information. Naye twagala twebuuze nti ensi eno yali yabaweebwa dda, naye ate tulaba Joshua asindikayo abakesi. Mwami Ssewankambo agenderera ki? Nze nzikiriza bwe nti yali tayagala ate kubeerawo nakinaalemya mulimu guno okugenda mu maaso, ng'era ayagala abeere sure nti kibagendamu bajja kusobola okukyeŋŋanga batuukirize omulimu guno. Omulundi guli Katonda yatuma Musa n'amugamba mugende mukette ensi. Mu kuketta Katonda yali amanyi byonna. Yandibagambye bugambye nti mugende muyingire buki buyingizi. Ne Mukama agambye Musa nti genda okette ki ensi. N'omulundi guno Joshua atunuulira engeri y'emu Katonda gye yalagira ani Musa, kubanga Joshua atambulira mu bigere byani bya Musa. N'agamba nti bagende bagikette tulabe binza okubanga byakola ki nga byakyuka. Era okuketta kwabwe kulina bingi bye kwaleeta, era okkakkana ng'ensi bafunye amaanyi agagiruma. Musumba Kakembo ndiwo lesson yatugambye Musumba, this land gye baba it is a gift. Bwe kiba nga kirabo kyali kibeetaagisa ate okugenda okukola conquest okusindikayo okufuna information yekka yenna yeetaagisa balina bajaasi ki amazzi gava byonna byali byetaagisa. Nsi kirabo. Mukama kyabeetaaga mu kiki okubawa ekirabo kino eky'obwereere. Abeetaaga mu ekintu kimu kumwesiga. Trust. Number 1, beesiga nti kyesuubiza ajja kituukirira. 2, beesige nti ne bwe kiba kizibu kitya akisobola. Gye balagako ku Misiri
world power amagye gonna ne gazikirira nga tewali kitala nabyo najja bisobola kyaba asindikayo abakesi bagende balaba agasenge balaba abaana banaki balabe amagaali gatanka ag'entalo alaye bakomewo oba banayogera nga Yoswa ne Kalebu wa abantu abalina trust mu Katonda ngaabo kubawo ekirabo ekyenkanidde they abuse it test bagigwa Katonda mu kisa kye n'abatwala mu ssomero myaka 4 nga tebanaba kulinnya ddala lisukkakaawo balina kuba kuyita test ye trust muddeeyo mukette ne baddayo ne baketta ekyomukisa nga leso ne bayiiga tweyanza mu bufonze batugambye no trust no land bwe batebeesiga tebasobola kukola ki ne batuwa n'ekyokulabirako nti osabe Mukama akuwa omulimu naye tojja kutula butuuzi ku Netflix olabe firimu CV giwandiike ogitambuza ogenda okole ki onoonye omulimu naye nga bwe batugambye nti Bayibuli ejjudde engero nga Katonda wa abantu second chance ez'okusatu nnya 10 100 ne tutuuka ne mu busiriivu ng'ekyo gyonna atuwa chances ne nti nga n'abaana ba Isirayiri bano batuuse ku border bafunye chance endala ne mu lesson batulaze ku Simoni Petero mu Yokaana sura 18 nti yeegana Yesu emirundi 3 naye ate mu Yokaana 2:1 Katonda amuwa entandikwa empya olwokuba yakitegeera ekisa ekyamukolebwa ne batulagane mu Petero ekyokubiri essula 3:18 nti naye n'abagamba n'asaba ekkanisa nti eyige obeekulire mu kisa ne twebuuza ekibuuzo lwaki ffe kitukaluubirirwa mukyala Kabiito ekisa kino ekitukolerwa lwaki naffe kitukaluubirirwa kikolera bannaffe ekitukola obubi kwerowoozaako ne tulowooza nti ffe tuli ba muwendo muneneko okutira ku balala ng'omusajja omu gwe tusomako mu Matayo gwe baasonyiwa ebbanja nga ddene bulungi naye ate nga baakamala okumusonyiwa n'agenda n'akunya gwabanja akasente akatono okusinga akamusonyiibwa era okukakana nga naye bamusudde mu kkomera bamusibiddeeyo ye bamusonyiwa kinene ate n'agaana okusonyiwa munne ekitene kwerowoozaako mwami Ssewankamba neyanza mukyala Kabiito tweyanza nyonjo ekirala tutunuulira ekisa kino ekituweebwa nga tamanya muwendo gwakyo bw'otamanya muwendo gw'ositudde gw'olina ogw'ekisa ekyo ekikuweereddwa oba ekizze gy'oli naawe kikuzibuwalira okugaba ekisa ekyo oba okukikolera omuntu omulala naye singa tutegeera ne tumanya omuwendo gw'ekisa kya Katonda kyatukolera ne byonna byatuyisaamu naffe kijja twanguyira okulaga ekisa ekyo kubanga tulina kubeera aba reflecting ekitiibwa kya Katonda ne karakita ye ekituufu kiri nti ekisa ekitukolerwa tekukitegeera yensonga lwaki naffe tetukola ki tetukikolerera baki balala era singa otunuulidde embeera ya Joswa n'engeri gye baakettamu ensi eri n'olaba omukisa ogwokubiri gwe Mukama gwabawa wantegedde nti Katonda wa kisa ekyenkanidde awo kakati mu kisa ekyo singa tukitegeera ne tutandika okumunoonya tetuyinza kusigala kyekimu naffe abalala tujja bakolera ekisa tweyanziza lesson yatugambye omuwendo mu bifo ebitasuubirwa kitundu ekya Mande tugenda kusoma Joshua sura 2 onnyo olusooka paka ku 13 tulabe Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu babiri enkiso okuva e Sitimu okuketta ng'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko ne bagenda ne bayingira mu nnyumba y'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo kabaka wa Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti laba wayingidde munno ekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi
kabaka we Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo kubanga bazze kuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye bavudde. Obudde bwe bwatuuka okuggalawo Wankaaki ng'enzikiza ekutte abantu ne bagenda. Abantu gye bagenze simanyi, mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinyisizza mu kasolya n'ababikkako emiti egy'obugoogwa gye yali ateeseteese obulungi ku kasolya. Abantu ne bagoberera mu kkubo erya Yorodaani okutuuka ku musomoko. Abaabagoberera bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo Wankaaki. Bo nga tebanneebaka n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti mumanyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era nga abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe kubanga twawulira Mukama bwe yakalizza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamooli abaali emitala wa Yorodaani Sikoni ne Ogi be mwazikiriza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda w'eggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kankano mbeegayiridde mundayirire Mukama kubanga mbakoze bulungi nammwe okunkola obulungi ennyumba ya kitange era mumpe akabonero ak'amazima era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange mu byonna bye balina n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Tweyanziza ngenda kusookera wa Musumba Kakengo omutwe gwe tugambye omuwendo mu bifo ebitasuubirwa. Lakabu ono Mukanani, Abakanani abasamize nnyo ng'ogyeko ekyokubeera Omukanani ate mwenzi naye tukwatagana tutya n'omutwe gwe baatuwadde omuwende mu bifo ebitasuubirwa. Kiki kye tulabawo Musumba ku Lakabu ono? Number 1 singa olugendo lwateekebwa kanisa lukiiko lwa kanisa ne tumanya nti bano bye basindise basookedde wabalaaya basuze mu bbaala ebiddako awo byonna ne bibuugira tugamba nedda naye tewaliwo kyanigibwa kitugamba nti Mukama n'abasindika ewa naye byonna Mukama omukono gwe mwe guli. Number 1. Number 2 Katonda yali yatuukayo dda. Omukazi kyamanyi nga kinene nnyo. Ebigambo byayogera bisuubira kwogera nabbi ng'ate abyogerera eno Isirayiri. Mukama Katonda yabawa ensi. Ekitegeeza n'ab'ensi baagivaamu dda. Ali mu Samoni abuulira abazze. Number 2 alabika bwe kuba kusalawo asazeewo okudda ku luyi lwa Mukama Katonda w'eggulu waggulu n'ensi wansi yakola ekyoyisi kanze ogendekera awo kanze kadde kiwanuka muwumpipi ne mwami Ssewanka njagala kubuuza nti ekisa kya Katonda kingi omuwendo mu bifo ebitasuubirwa. Tulaba Lakabu ng'alimu okulimba akozesa obuki obulimba kabaka anti abasajja bagenze dda wano tebakolanga ki babaddewo kituufu babaddewo naye kati bakoze eki naye Lakabu abakutta abataddewa mu kasolya. Katonda mwali mu kintu ekyo mu bulimba bu Lakabu tutyo okukyogera ekisa kya Katonda nga kinene okusinga nga bwe tuyinza okikola ki okukirowooza. Ekyamwami kiwanuka kino Lakabu ono
mu luzungu akita work in progress akula mu kukkiriza. Embeera gy'alimu bakanani abamanyidde ebyokulimba ebyokukola ki naye olw'okubanga ayagala kutaasa bano old behavior kickinga in ekomawo n'alimba okuprotectinga naye amawulire amalungi getulabawo nti mu luzungu bagamba God does not waste detours. Gwe kyokola ekibi era Mukama akijjamu ekirungi. Ye Mukama kye yasinga otunuulira omukazi ono ayinamu okukkiriza okutono kuno akatala kwa mustard seed. Tiyafokasinga ku bibi biri byakoze okulimba obwamalaya. Ye yamulabamu kubanga tulaba akoze effort n'agamba yo Katonda amumanyi ensi yakola ki yagibawa. Kitegeeza nti n'amawulire agatali konfufu neno Kanani gatuukayo. Katonda ali mu Misiri akola nene Kanani akola ki kyovola ba mu luberebere 15 agamba ekikompe ky'obusungu bwange tekinajjula ne bano bali mu grace period tayagala nabo bakola ki basanyawo. Msumbo bado maliriza oba Nyamchala Kabito ne mwamse wanka. Tulaba ekintu ekineewuunyisa nti Rahabu ono n'abaana abakanani nga bwe tugambye nti bali well informed. Byonna ebibadde bibeerawo mu baana ba Isirayiri ne ku bo bennyini babadde babitegeera era babimanyi. Okuzikirira kwa Kanani tekugenda kujjanga kwa kyewuunyo wabula bajja kuba byonna babikola ki babitegeddeko nga babimanyi. Ekinsanyusa era ku mukyalo ono nti ali selfless agambye nti mundayirire 13 agambye nti okumulayirira basobole okubalo naye asobole okulokolebwa naye si ye yekka naye ne taata ne maama banyinaze ne baganda be nyumba yonna n'ayagala yonna esobole okukola ki okulokolebwa. Omutima ogwo ndaba nga guzze Katonda gwatunuulidde gwalabye nti omukyalo ono ajja mufunamu omulamwa gye gujja. Nti kyanjize mu nnyiriri zino nti Mukama buli generation abaamu n'ababe kuba bwe twanalizing ensi nga Kanani muwendo mu kifo ekitasuubirwa basaamize baki ono mukazi mwenzi naye n'ensonga endala nti tugambye nti he is a God of second chance. Tajwa Abayisirayiri bano bokka nti wano mwatuukawokko bajajja bammwe ne bakola ebyobwewussa kati nammwe mutuuseewo n'Abakanani bano bali ku mukisa gwa kumeka gwa kubiri bazze babiwulira batuukawokko kati bakomyewo kyekiddako ekitegeeza bano emyaka 4 ge baamala mu ssomero n'Abakanani nabo baali mu ssomero. Mukadde musomba se kakati omukazi yagambye nti bwe twabiwulira emitima ne gisaanuuka egy'abaani Abakanani okusaanuuka ekitegeeza tebalinayo essuubi n'ogwamalayo ono gwasaanuuka naye bw'afunye omukisa agukozesezza n'akola choice for the Lord. Nabali baali basobola okukola ekintu kyekimu ne batakikola ne bafiirwa omukisa ogwo. Kyandiba nga gundi bw'ogambye Sabadduka nga bw'ogambye nti Mukama tayonoona detours. Emyaka gino 40 bano gye baddayo mu kutabaala nga beetooloola Katonda yagikozesa okusomesa Abakanani bano ne bagaana bugaanyi ye omukisa n'agukozesa Mukama n'agumuwa n'amanya obulamu. Kakana Katonda era nange kenyongerako ne mu kiseera kino Katonda kyakoze emyaka gino gyonna egiriwo Katonda afaayo okutegeeza abantu ku bulungi bwe ne ku kwagala kwe naye abantu bagaanyi tebanoonyeza mu kigambo kya Katonda. Amazima gonna gajjudde mu kiki mu kigambo ki naye abantu tebafuwo deeyo kati Katonda ekiseera kijja kutuuka ngalakabu bwe yalokolebwa obwomu n'ennyumba ye era wabeewo abalokolebwa nga baki nga batono. Katoyongereyo ku kitundu ekya Tuesday Joshua Sula 2 tutandike ku 14 paka ku 21.
Olw'ekumi yagambye abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe bwe mutalibuulira bigambo byaffe bino. Awo Mukama bw'alituwa ensi ne tulyoka tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omuguwa ng'abayisa mu ddirisa kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ku bbugwe ow'ekibuga naye yabeeranga bbugwe. N'abagamba nti mugende ku lusozi ababagoberedde baleme okubasanga era mwekwekera eyo ennaku 3 okutuusa ababagoberedde ne balikomawo. Oluvannyuma muliyinza okugenda. Abantu ne bamugamba nti tetuliza musango ku kirayiro kyo kino ky'otulayiza. Laba bwe tulijja mu nsi olisiba akaguwa kano akamyufu mu ddirisa by'otuyisizaamu era olikuŋŋaanyiza mu nnyumba gy'oli kitaawo ne nnyoko ne baganda bo n'ennyumba yo yonna eya kitaawo. Bwe kityo omuntu yenna aliva mu mulyango ogw'ennyumba yo ku luguudo omusaayi gwe guliba ku mutwe gwe. Naffe tetuliza musango era omuntu yenna alibeera naawe mu nnyumba omusaayi gwe guliba ku mutwe gyaffe. Bw'alikwatibwa omukono gwonna olwabiri. Naye bw'olibuulira ebigambo byaffe bino tetuliza musango olw'ekirayiro ky'otulayiza. Nayogera nti wabe ng'ebigambo byammwe bwe biri. N'abasindika ne bagenda n'asiba akaguwa akamyufu mu ddirisa. Tweyanziza tulaba wano nti bamuwa ekisuubizo era gye tutagenda soma mu Joshua 6:17 kyatuukirira era yabeeranga n'abaana ba Isirayiri. Naye kye twagala okusooka okwebuuza mukyala Kabiito, omukyala ono malaaya ayokana atya ne Lutti? Lutti yatambula ne Mukama ebbanga eddene. Ono akikola atya okubanga asobola okonvinsinga famire ye yonna ne babeera mu kifo kimu, bano we baatuukira okujja nga bonna bali safe mu kifo kimu? Mukyala Kabiito. Omukyala ono era njamufaananyirizaako omukyala Omusamaliya eyali ku luzzi nti obubaka kituufu baalinga babuwulira bonna mu Kanani, naye ye bwe yabufunako kati alina first hand information. Bwe yatanula okugenda okubutegeeza abafamire ye ateekwa okuba nga she was not a joke. Enjogera gye yayogeramu nga si yakusaaga. Naye obutafaananako nga Lutti, essaawa yatuuka malayika amugambye genda okimeyo abantu bo. Mbu bwe yabagamba ne balowooza mbu asaaga. Ekitegeeza omukyalo ono obubaka buno bwe bwamala okumugwa mu matu, entwala gye yabutwalamu kukakasa maama we, taata we, baganda be ne bannyina nga eri serious. Ate ekidi yagambye mbu bwe twawulira era ffenna we tuli wano mu Kanani emitima gyaffe gisaanuuka olw'ebyo bye tuwulira Katonda wammwe byakola ki? Byakola. Ekitegeeza bwe yatanula okuba ng'alina first hand information. This time round ng'ali sure bulijjo babawulirako tebamanyi ddi oba ddi abaga nti kati the time to make a decision is now. Nzanyo mukyala Kabiito. Obubaka obujja eri famire y'omukyalo ono buva ew'omukyalo omwenzi. Nti bw'owulira ebigambo eby'obulokozi nga biva mu kifo oba mu muntu gw'otasuubira, bw'otabitwala serious naawe oba oliko ekizibu. Nze awo nakirabidde era ndaba nga famire eno bakola ki? Babitwala nga bya ddala, kubanga bw'abanga Rakabu yayogera bino. So mu ngeri y'emu tewali wabeera mwenzi nga mukyala ne babalawo okutunda omwenge. Etegeeza nti omukyalo ono ng'atunda omwenge gwe nga bw'akola n'obwenzi bwe mu mbeera efaanana bw'etyo, ab'oluganda lwe babadde bamutunuulira ebbanga
byonna kirabika nga abakesi bano bamaze okugenda ebyomwenge ebyomwezi byonna n'abikola ki n'abita n'atandika okuba effort naye nga effort ye n'agikuba mu baki mu bantu be nanga nti bannaaye mumanyi bwe mbadde enfaanana nze mbadde ntunda mwenge okubeerawo naye kati amawulire ge nafunye mayitirivu abasajja bakize ekituufu babadde wange nze nabasiza n'okubassa nembawa n'amagezi ekyo tekibuusa kabaka n'amuweereza aserikale bino byaffiwa gamufamire ensonga eyo neyanzaje naye nze ate bwe ntunuulira Rakabu nina lesoni gye nafunyeewo either beera ng'ogoberera Katonda oba beera ku sayidi eri etakkiriza. Rakabu yali muntu wa masanyu, kucyakala, kwenda, kunywa mwenge. Sawa zinaze ne evidence. Nze bana ekyembabulira abasajja bazze basuze na wange. Kino kyekiddako. Kakati gwoli eyo munnange teba abantu n'ababo bennyini tebakukakasa. Either obyotugamba bituufu oba okyali ku sayidi eryo bulijjo bw'ojja leero olyogera wano ate bw'oddako era oli eno. Kakati ne bw'onaaleeta amawulire nga ddala kituufu gawonya bulamu oba gajjayo omuntu ku sayidi gy'ali tajja kukkiriza. Omukyalo ono yasobola okonvisinga famire ye n'abantu be n'ennyumba ye yonna lwa nsonga nti yajja ne evidence ate ng'ali kati ku sayidi enki entuufu. Yes. Tweyanziza nnyo. Ekyo n'ekisa kya Katonda. Yakola enkyukakyuka eno mu bulamu. Tweyanziza nnyo. So bwe tulaba waliwo kye boogeddeko nti akaguwa kano akamyufu ajja kasa mu ddinisa ng'akabonero nti bali we banaalaba bamanyi nti eno ye nnyumba Rakabu mwali ne famire eyo tebagizikiriza. Njagala kuddewa Musumba Kakembo akaguwa kano ate nga kamyufu lwaki tekaali ka blue oba ka black oba ka gold naye nga ka red? Waliwo significance eriyo. Katonda yali mu bintu ekisomesa ddala Isirayiri nti musiige omusaayi ku mifuuba eto. Abantu buli anaabeera mu nnyumba okulya omusaayi bajja kuyitwako. Kuno kwe kwali okuyitwako kwa Rakabu ne famire ye nga tekayinza kubeera ka bbulu kubanga Mukama Katonda asomesa lesoni y'emu y'obulokozi balokola musaayi gwa Kristo. Tweyanziza omukyala Kabiso nga tanyajja ne Mwami Ssewankambo kitulaba nti bali abakesa abaasooka luli ebyobugagga bye baakomawo nabyo bajja n'omubisi ne bajja n'ebyokulya okulaga nti eri ettaka gimu n'ebintu bibala naye bano bakomyewo n'ekyobugagga kimu ye Rakabu. Era tulaba nga bwe tugambye nti neokuba wano we tusoma ne tukakasa ddala nti Katonda w'endagaano enkadde nga Musumba waatugambye n'ow'endagaano empya bonna be bamu balina ekisa baagala kulokola mwana w'omuntu. Kuba wano tulaba Rakabu ono yali mu Kanani naye ne famire ye balokoleddwa ku katono ke bamanyiika ako. Awo Yokaana we yatugambidde 2:29 nti balina omukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko bo tebalaba ku maanu ng'etonnya naye akatono ako ke baategerako ne beerippa kwako. Ndabye Mwami Ssewankambo omukono ne mukyala Kabyetu. Njagadde kwongerako nti abasajja bano bava ewa Rakabu ne bakkirira bamugamba nti bw'oliteekayo akagoye kano akamyufu lwe tudiba tuzze tujja kutunulanga kwako tuyite ku nnyumba tuyitewo kwene ennyumba era erokobe. Rakabu akolerawo ekyo nakyo twetaaga okyetwalirawo nti obulokozi okusobola okubeera nti tulokolebwa tukolerawo nti era Bayibuli egambye nti ye n'akasibirawo awo ku ddirisa n'ebibira si nti nabikola mande n'abikola luli yakolerawo era obulokozi bwajja ne bumulyoka bumusangirawo. Kitwetaagisa naffe obulokozi obutegeera ne tukolerawo.
Twandyebuziza nti ddala yandisaanye osiba akagwa kubanga ennyumba olwedde Mukama yali agitegedde. Naye ebintu by'okukkiriza mulimu n'okugonda. Tetteeka lya Katonda ligamba ki? Okole ekyo. Togamba nti after all era ye Mukama byonna abimanyi. Ajja kutusonyiwa. Mulimu okugonda. Ate wootegeredde kolerawo ng'omukyalo ono bwe yakola. Tutegedde. Kikolerwa nsonga. Aye olategeera bukulu bw'akagoye kamyufu. Naye ajja kukiyiga enkya. Ng'ayo mu Isirayiri. Lwaki obulokozi buyita mu Yesu Kristo. Tutwagala tusomeko ne mu Matayo essuulemu 5:6 tulabe biki ebyava mu kulokolebwa kwa Lakabu ono betwongerako omwenzi the harlot. Matayo essuulemu 5:6 agamba Salmoni n'azaala Bowazi mu Lakabu, Bowazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka. Zaala Dawudi kabaka olumukaga. Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya. Musumba Kakembo ndi wuwo tulaba nti Lakabu ono ne mukulanya tulaba yayingiramu kikuwa kifaananyi ki kuba tulina abakyala betwalisuubidde ab'amaanyi abateekebwaho basaala betulabako mu Bayibuli naye ne bateekako Lakabu ate omwenzi n'abanga bajeeta okulanya kuno mwali omuva Dawudi ni Yesu Kristo ne Sulemaani. Ate nga Abayisirayiri be baalanyanga nga tebateeka mu bakazi. Matayo mu Isirayiri. Ekitabo akiwandiikira Abayisirayiri. Atandise nakulanya akwata attensioni yaabwe. Alanyiza bulungi eno gy'atandikidde naye bw'atuuka ku Lakabu. Amina ne tuzisala. Bw'ava ku Lakabu ne Nazakaani. Luusi Omuwaabu. Bw'ava ku Luusi Omuwaabu Nazakaani. Oli bwe bajja mu muka Uliya. Basiba. N'akiteekerawo naddala nti yali muka Uliya Omukiiti. Bw'ava muka Uliya Omukiiti asembyayo ani? Mariyamu eyafunye olubuto ku luggya. Abantu bonna be yateekamu bonna bakyamu. Mundaba yamu 2:1 n'agamba nti oli mutume erinnya lya Yesu kubanga yalirokola abantu okuva mu bibi byabwe. Ekisa kya Katonda tekimanyi ggwanga, tekimanyi kiro za bibi, tekina gwe kiremwa. Abantu ng'abo benja okulokola. Amiina. Si kulokola bulokozi. N'abajjayo n'abateeka ne mu Royal Line. Obulokozi. Mukama waakwagala. Era wano wenzira yeri ku Lakabu ng'asibye akaguwa. Bamugambye nti aliva mu nnyumba yo n'agenda omusaayi gwe gugenda kubeera ku muki. N'olw'ensonga eyo ng'abantu ba Katonda tuteeka okitegeera nti Katonda atukwatiddwa ekisa ffenna. Naye bwe tugaana okutambulira mu mazima ge omusaayi gwaffe gubeera ku miki, ku mitwe gyaffe. Nga tukola conclusion tulaba nti Katonda bw'atulokola ate tetusigala nga bwe tubadde atukolako pano beating atulongoosa. Sisuubira omwami ono Salomoni yawasa Lakabu yamuwasa era ng'akyali mwenzi. Naye eno gye yajja Katonda amukolako purification agenda amutereeza. Naye olwokubanga obudde butukutte ekitundu ekiddako ekyadde kyogera ku Bagibiyoni nabo tulaba Abagibiyoni bano Mukama nabo abakolera ekisa. Naye nga bwe tugambye nti nabo information bagifunako bagimanyi basoma Deuteronomy 2 ng'egamba ng'ewa specific abaana ba Isirayiri bagamba nti amawanga agatali mu Kanani naye ageetoolodde ago waliwo chance y'okola peace treaty ne mwogera nabo. Kati bano olw'okuba bo tebaali wala baali kumpi ne bajja ne bagamba bano tubakolera tutya katubalimbe nti tuva wala ne bayingira mu ndagaano
n'abaana ba Isirayiri naye ng'endagaano eno abaana ba Isirayiri tebeebuuzizza ku Mukama. Twalisuubidde Mukama yalivuddeyo n'agamba lwaki temunneebuuzizzaako mu Abayisirayiri n'abajjawo. Twalisuubidde yaligambye Abagibeyoni bano lwaki mulimbye n'abajjawo. Naye amawulire amalungi endagaano eno Katonda yagiwa ekitiibwa n'agiyingiramu. Bw'agiyingiramu abaana ba Isirayiri teyabatta, teyabakolako bukyamu. N'Abagibeyoni bano ate n'abawa ekisingako obulungi nti ne babeera baweereza ku yeekaalu ku sanctuary ne bafuna omukisa ogulaba ku nteekateeka y'obulokozi. Era n'amawulire amalungi nti bwe baba batulaga nti ng'abaana ba Isirayiri bakomyewo okuva mu buwambe ewa Nebukadneza, Abagibeyoni bano be bayambako n'okuzzaawo yeekaalu n'okuzimba. So nabo ne bafuna ekifo mu Bayisirayiri. Ne tulaba nti Katonda ono talinamu baana na byana. Ffenna atwagala, Abagibeyoni, Balakabu abenzi, Abakanani. Gwe kyolina okukola kujja gy'ali. Nja kusaba Musumba atuwe conclusion then tumalirize. Ayi Mukama Katonda omutukuvu. Ffenna twetaaga ekisa kyo. Eky'omukisa omulungi weekiri era kimala. Ekisa kya Lakabu kyekirokola ba Peetero, kyekirokola ba Pawulo, naffe kyekitulokola. Mukama tuyambe tukinywereremu, naffe tukikolera abalala. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege.